olwalira akakiiko akawaga manifesito ya NRM nga kalina minisitule wa pulezidenti batandise okuba tooki mu byakakolebwa n'ebikyabulayo. Pulezidenti Museveni yasuubiza abantu mu manifesito eno olusiikano olulina kwenya luli ku ttendekero ery'ekyankwanzi nga lwetabiddwa abakulembeze ba disitulikiti mu mitendera egy'enjawulo okuva mu bukiikakkono bw'eggwanga okulira Ngwakyoli ne Teso. Haji Yunus Kakando, omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya pulezidenti, alambudde ebikoleddwa ku manifesito ya NRM naddala mu nteekateeka ey'emiruka egenda okujja abantu bw'abo nga pulezidenti bwe yasuubiza nga anoonya akalulu. He was very particular. That's when he started this manifesto. So please make sure that the manifesto of our government from 2021-2026 not only is monitored but is implemented. Kakanda asera abakulembeze bano okulaganiramu okuteekesa mu nkola ebisuubizo bya pulezidenti era n'alagira nti oba omukulembeze yenna ku disitulikiti addamu kuba RDC webeera baweereza. You have government money in the local banks, you don't want to do work, and then at the end of the year you return all the money back to the central government, and you make those projects fail. Chief administrative officers, town clerks, make sure that all the money you have in the budget, you must make sure that you implement these programs. Akulira akakiiko akabaga manifesito ya NRM Elizabeth Shanyundi nti bikyaganye okolebwa oluusi biva ku bakulembeze ba disitulikiti okulumaluma ne bava ku mulamwa. Bafuneemu we tutuuse nawe tulaga ne walimu ebitagenze bulungi tubitegerekanye ko tutya nga tiimu emu, kubanga tugenze kusanga oluusi mu kutambuza service delivery tetambula bulungi kubanga abantu babeeramu ne personal differences zaabwe. Ono RDC tayogera ne kawo tayogera ne chairman tayogera ne RDC. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.